tubuza ku kanso n'omusibe njagala okutegesa eggwanga ngalo yawe namugyeyo era nga nakozeseza abamateeka bannange omusibe ne tumugjayo. N'omusibe wamusiridde ku ki? Omusibe twagenza okwekkanya ensonga nga nnafu. Ensonga nga nnafu zoogereko eddakiika emu. Domestic zoology. Ekiki? Domestic zoology. Kitegeeza ki? Okulambula amaka. Okola ki? Kulambula amaka. Emirundi ebiri nga balambula makaako? Emirundi ebiri nga balambula makaako? Omusango guli awo naye mu Uganda buli kimu kisoboka. Ekisookera ddala ekkomera Mukama yasalawo, tomanya ddira ogendayo, tomanya ani agendayo, ate nga kya buli omu. So kyenyinza okwogera. Tomanya ani agendayo, tomanya ddi, kya buli omu. Tubuulireko ku experience y'ekkomera yabadde ekyagujjo. Nze experience y'ekkomera nyinza obutayogera ng'abalala kozi nagenzeeyo nga obedde bw'oyingirayo nga oli wanjawuloko olina kulinnya oba olinako ky'oli, ekituufu treatment ebeera y'amaanyi nnyo, ebeera nnungi nnyo. N'abaana abalala ababeerayo. Tebayisa bubi naye olw'okuba nti embeera babeera bakwatidde wamu. Omuli ebukunyiga, tewali gwe butanyiga. Era kyova olaba obeera musibe baagala okukumalako eddembe eryo ofunemu akategeera. Odde engulu ku kyobadde okola. Mu papasi y'obusibe. Naye nga tebusobola kugamba nti tebugenda kunyiga. Yenna kasoyingira bw'oti oba bulina okunyiga sakira nti bakusaamu akategeera olw'omusango gw'okoze ki? Gw'ozizza. Naye nga ki kye wakoze ekituufu? Tewali nnyo. Omukazi atugamba tulabirira maka, tulabirira baana, naye tomulabirira, tosasula nnyumba, tolina kyokola ng'omusajja. Tekisoboka kubanga kiri bwe kityo nga tekisoboka kubanga kiri bwe kityo. Ensonga ezasinga okugejjesa ekintu ekyo kuba nti twali twayawukana. Waliwo omuntu gwe mwawukana naye maasigalayo ng'akyakulimu. Kati kwe kutuuka eyo yonna kozi. Kyogamba bujja bwe bwamutuusizzeeyo? Bujja bwe bwamutuusizzeeyo. Nze kyennyinza okugamba kozi. Amaka obadde ogalabirira bulungi? Ate kale omuntu gwe batalabirira abeera bw'atyo. Abeera bw'atyo. Ate ayinza okuba nga yatetenkanya ng'omukazi naye nga gw'obuvunaanyizibwa wa busuulu. Ensonga ezo zikyali mu kkooti era mbadde saagala kwenyonnyolako nnyo nakutuuka kuleeta bujulizi gye njanjabira abaana gye basomera nawa gye babeera. Ensonga enkulu yalimu nkitwali twayawukana kyekyasinga oleeta obuzibu. Naye balina engeri gye bakukuttemu ng'omubbi w'enkoko. Ekyo nkyogerako bwe nti omuntu yenna aliko ebirungi nga baagala muswaza. Omusibe wange ensonga enkwata gye bamukuttemu eri so unprofessional, tekkirizibwa mu mateeka, era abasirikale abakutte Kasozi be batyo tugenda bagulako omusango. First and foremost twagala twala omukisa guno okutegeeza abakwasa amateeka mulekerawo okutyoboola ba artist nga mubakwata mu nkwate bawebula. So mubaweemu respect because we do a lot for this country. Bagamba mbu ekyamukwasizza bwe kityo babadde bamuyita mu mirembe n'agamba. Ani abadde agamba? Abagulawo omukyala yagulawo omusango ne kooti yennyini. Most of the things you hear they are allegations. Kati mbasobola biddamu ng'ate ziri allegations nga nze mmanyi kirala. Singa obanga ojje kunza amawulire mba mmanyi kirala ng'ate n'oli agamba kirala. So kisinziira bwe kityo. Kati ssente ze bakusalidde zo n'aziwangayo bamugenda kuddamu kwezooba. Tetusobola kwezooba, tujja tetenkanya tulabe kye tunaasobola. Koza okulabirira omuntu kiyinza obutabaako katala nti kyekino koza owaayo kyokusinza ku kyosobodde. Nina abaana abalala ne bendabirira abalala n'abatali bange. Kati olinga agamba nti no kooti kye yasazeewo ogenda kiikira kuba agamba nti tusibe baana sinagambako tugenda kigaana kozi twakimaliriza. Zikyali mu court. So we cannot disclose sorry for that slip of the tongue. We cannot disclose what is in the court. So as his lawyer, abamu babadde mu kooti ne muwulira bye bagambye. Owedde bakira mugamba nti no waliwo abalwana. Wano wobeerako amasannyalaze waba wakulwanisa. Ani oyo? Ani? Ate oyo tunamwogera ajja kumanya nti naye atulwanisa.
najja ajalooza twamutegedde naye katumuleke baga balabe bo basembeze bamusembeze abeere kumpi twagala tumufeffe mumutidde okumulaga mu bantu nti omuntu ono aliko obuzibu tumutidde munene naye tuyinza okuddayo batugamba Rain ozenga ebbanga erisinga lyonna obuulirira Maulana omukazi oyo bw'ayogera naye nga Maulana takyusa omukazi bw'aba bw'atyo bw'ayogera ensonga ezo zikyali mu kooti so saagala nnyo tudiscussingeko ate mbadde saala n'omukyalo oyo tumuwe nnyo budde because simanyi wakikyetaagisa mbadde nsaatuddemu omwogerako omwaka ogujjamu nga tusasula endala obanga buli mwaka mubeera mu bino byakusika muguwa gwe ne Maulana n'omukyalo oyo buli mwaka ki 2024 twakoma obakolako 2023 ng'atandika so zaawedde as we winding up mumwakuba story empozi naye bijja kuggwa twebuuza naffe ebibuuzo bingi nnyo nga bannamawulire abaliwo so guys nga looya we bali saagala tusukkeko wano ebisinga tujja kuyita omugambye munno n'oddamu n'omulaba n'omukazi oyo aŋambye ensonga ezo ziri mu kooti nga looya we mbadde nsaba soke tukome wano tujja kuyita press conference ani atusehonorable omanje ebiri so n'olwensonga eyo mwebale nnyo abamawulire mwebalire ddala tweyanze yesebo twagala otuuse obubaka eri bannalubaga ababadde beerali njagala obagamba ekigambo kimu kyokka njagala kigamba Uganda yonna nti kyonna kyekiri akabonera mbuleera abantu abalowooza esenti noono gweyambazizza yero agenda kukompitinga nawe wa redi byokutubuzaabuza ensonga eri nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga mukomera ntumira bakyali bange babaddeyo abanyaniza bulungi nasanzeyo afande Kawanguzi ng'oli faani waffe nnyo afande ula akyala benasanzeyo n'omusibe yakuwandiikidde oluyimba omusibe Gerard yampandikidde oluyimba Bariman Kikumba waali awo chairman bonna nabaleseyo Kasapuli abana balina amanyi eri bannaye Kasapuli nedda naye Rain bonna kakiika nnyo kubeera nga mulinga ffe abatusirwaza abamawulire kubanga obeera ogamba nti nokugenda kwesimbawo kwe NRM omwambaza yero mulinga abatusirwaza ffe issue is abadde stand oba ekintu ekigezaako kupushinga nga enyambala yaffe information oli waddembo gikozesanga bw'oyagala enyambala yaffe eri artistic era bw'otunuulya clip zaffe waliwo ze twali twambadde edda nga twambala tutera nnyo okukozesa ovulo bw'otunuulya ne soyisoyi twakozesaako ovulo ozijjukira soyisoyi sizoni esembyeyo twayambala ovulo eya green eyange nani ya green onami ya kala ndala so tuzze kikola we dress up according to the content we are going to deliver because we are artists yes naye gwe oludde naawe ng'otugamba nti ogenda kwesimbawo ate musango si musango mukusabiramu obwolulu kubanga ffe tulina era wanajja okwesimbawo ajja busaba bulungi tewali wajja kutya ajaga nti mumpe obululu kuba ddembe lya Munnayuganda okusaba obululu ate waliwo kubaganya okwesimbawo so n'ensonga eyo so tewali kyetubuzaabuza tunaa kwesimbawo tujja kwesimbawo tutakwesimbawo tetujja kwesimbawo so asabe eddwaliro muli wamu naye asabe eddwaliro ani asabe eddwaliro eyo mbadde nsaba tuleme genda mbadde nsaba tukome wano basawo ne banyawo tweyanza nnyo tweyanze bannamawulire tweyanziza mbadde nsaba tukome